Okulotanga bakukuba kitegeeza ki? Ekyoto kino kiri twikemuko bangi mukibuuzizza ngenda kubanga nkiddamu mangu nnyo. Ekyoto kino ekyokubanga bakuba kisinziira ani yabadde akuba era yabadde akubira ki. Okay? Naho njakuwa ekyokulabirako. Singa olotanga muzaddewo akukuba maamawo oba taatawo, kirungi mu kyoto ekyo omanye abadde akukubira nsonga ki gyabadde akola ki akukubira. Bw'abanga ensonga gyabadde akukubira Mukama Katonda takyagala, ebiseera ebisinga Mukama Katonda ekintu ekyo aba akikugaanye. Abamu oli mu kirooto nga muzadde wakukuba naye nga akukubira kwambala bubi, oyambadde bumini wakukubira. Nawe okimanyiddira bulungi nnyo nti ekyo Katonda takikola ki, takyagala n'akamu. Kakati bw'oza okukanga mukwano gwange weekebere kyabadde bakukubira, Katonda akyagala oba takyagala. Oba Katonda takyagala naye Mukama akikugaanye. Oba Mukama Katonda akyagala okubeera nga niyo mibi gye egikola ki, egikolako effujjo. Nawe osobola okulota nga oluusi muzaddewo, oluusi nga musumbawo, oluusi mukwano gwo, kyakimemba, muntu mukulu gw'omanyi, naye kisinziira nga bwe bagambye nti abadde akukubira ki. Ekyoto kino nakirootako nga bankuba naye nga kyebankubira mituufu Katonda takola ki, takyagala, nga muzadde wange yankuba. Abamu oza okukwanga oyomba n'oyongera n'oyomba nnyo nga tino ekyoto wakivuddemu dda, osigala okyakola ki, okyayomba nga bakuba mu kyoto bakuba bubi nnyo. Okay? So kikulu nnyo singa ddala obukulu mu kyoto kino kutegeera exactly badde bakola ki, bakubira ki. Abamu Katonda yabagaana ebintu ebimu. Oluusi oyogera nnyo Mukama nga yakugaana okwogera ennyo, omala yogera ebitajja, oyima okujeregerera, ojja nga bakukuba yogera ekintu ekitajja mu kirooto nga bakukuba, oluusi ojeregeddemu ne muzaddewo nga akukuba. Kati kambe ku bujulizi, nze ekyankubya mu kirooto waliwo eŋŋombo Tamali gye yali akozesa Tamali mirundi ey'engalabi. Kati nalina akalokoka nga njagala nnyo okugamba omuntu yenna nga talina magezi kubanga mugaye kitakitegeera nga mukwata ku mutwe bweti engalabi eno. Mukama yamponya ogwasooka esiwulira bulungi, naye ogwokubiri emboko ze bankuba mu kirooto nakikolera ddala maama wange nenkola bwe nti mu kirooto, naye emboko ze bankuba nentegeera nti ekyo Mukama Katonda azzeemu andaga nti kintu kitakikola ki, takyagala, era ninkiviirako ddala era saddamu kukikola. Kati gwe simanyi eyo Mukama Katonda kiki yakugaana, kikibakubira embooko mu kirooto naye nga okyakiremeddeku, bajja kukompola embooko. Olala naloota nga eza kyali kyamalala, Mukama nga ngamba ku kintu ekyo ekikwatagana ku malala. Nali ntambula neeyisaayisa mu kkanisa, omusajja ajje mu Uganda bamuyita Benihini, ng'abulya nze ntambula nefula wa kitalo. Bakompola nze embooko, nali ndowooza nfudde, nagenda okuzuukuka nga ndaba ndi mulamu, ne ngamba Mukama Katonda wange Mukama yeebazibwe. Kati kikulu nnyo mwana wa Katonda okutegeera ki kye bakubira mu kirooto. Okay? Si Mukama Katonda yekka yakuyinza okukulaga nti nno ekintu kyogenda kigenda kweta okubanga okubwa, naye ate waliwo ebyokubanga mizimu gye gikola ki, gye gikuba. Nga mutuufu olaba obadde mutuufu ng'ebintu bibadde bituufu, naye ng'ate bakukuba embooko ezitaliimu, ng'owaayirizibwa omwoyo gw'olutwe. Olaba bakuwaayiriza mu kirooto ne bakukuba, omanya nti omwoyo gw'olutwe guli ku bulamu bwetaaga okuba nga ogwekola ki, ogweyawulako. Oluusi nga myoyo gye gikola ki, gye gikukuba. So ekyoto kino manya exactly singa ddala obukulu obuzibu bukola ki, buva bwe kiba nga kivudde wa Sitaani yagala okukolako effujjo ng'omwana wa Katonda naawe mulumbe olunya lwa Yesu. Bayibuli eyogera mu Luka 10:18 nti laba mbadde amaanyi n'obuyinza kulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi, tewali kiri bakola obi n'akatono. Kakati ki ekikola obi mu kirooto? Embooko ofuna za Yesu oba mizimu gye gikuba embooko? Abamu musoba mutawaana ekiro, emizimu gye bakuba gibatuga gibakola ki? Yesu alina amaanyi okubayamba. Yesu alina amaanyi, tewali linnya kuno ku nsi lyaweebwa amaanyi na buyinza ng'erinnya lya Yesu. Yesu yagamba mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Mukama yeebazibwe. Ate obuyinza bwe yaweebwa bubwo okuba oli yali abulina, naye obuyinza bwe yaweebwa bubwo naye n'abukuwa. Kati lwaki emizimu giba gikuba, lwaki emizimu giba gikutulugunya? Noonya Mukama ogenda kulaba nga naawe ogiyisa bubi nnyo ddala. So ngeri ki walotamu ekirooto kino ekyokubanga bakukuba? Oba guli mpya subscribinga kona kade bona kikola kijja ku notification
ku video zeteka almost buli kaseera eziyigiriza nga bwolaba eno. Tukoze video ziwererako ddala soka like 200 kwezirwa no video nga 2 kweziri kuno ziyigiriza. Ezimu za birooto, endala ziriko message endala ez'amaanyi. Subscribinga kona kade selecting all. Onakikola ekyo jaba notification yabanga tambulira wamu speed yamulemu kubanga kola ki oyitibwako. Teka mu comment section tubuulire ekyoto kino ekyokubwa gwa kirooto kyanze nkubuulidde ebyange byezijukirako. Kati gwe tubuulire wa kirooto kya kino ekyokubanga okubwa naye tujja kuba tukuyigirako. Kiki wali okola kyava ku kibalokebwa kukube. Mukama yeebazibwe nnyo. Mulimu enamba mu comment section. Enamba eyo eri mu comment esooka. Giweerezeko message otuwegatteko ku group yaffe ya WhatsApp tubenga tuweerereza Mukama. Group ezo za kanisa si za birooto za kanisa. So joining ja kubanga oyiga bingi nnyo ddala. Now kyoto kino ekyokubanga okubwa wali abantu nga mutuufu yakugamba nti akuba okimanyi mulabewo nga yakukuba mu kirooto. Nti mukwano gwange ekyo Mukama Katonda bakulaga omuntu oyo omutima gwo babyali mu kubanga akola. Okuba omuntu ekireza nibinamu kuba kibooko so kubanga omukubisa oluusi mumwogerako bubi lusito mwagaliza Bayibuli gamba akyawa muganda we ng'amaze okumutta. So definition y'okutta maaso ga Mukama si ye munne yaffe. Olaba n'okwenda Bayibuli gamba bw'otunula n'oyaka ng'omaze okukikola omaze okwenda. So omuntu okubanga kuba mu kirooto wala abantu bamanyiira nti ono mulabe waffe ono. Fawalo kiti tubeera n'abalabe ffe twagala buli muntu yenna naye waliwo abantu abeefula abalabe baffe munnaye gye bali. So ng'omanyira nti omutanjagala n'olota nga akuba manya nti mukwano gwange olina okunyira n'olutalo. Omuntu omwagala n'eri mu nsi ey'omwoyo olina okubanga olwana olutalo. Ayinza okuba nga alina n'ebyakola eyo by'otamanyi. So bw'oyingira mu lutalo Mukama ajja kwongera okubanga akubikkulira. Yes. So tubuulireko tubuleko mu comment section ekyoto kino gwe wakifuna otya era tukuyigirako. Nkoze ebirooto ebiwererako ddala kona wano waggulu ojjaba ogenda ku kirooto ekiraga nga bakubye essasi wano waggulu wano. Kutanga bakubye essasi mu bangi mu osenga bakubye ku masasi. Kona wano waggulu nkola ka video yako genda kuyigiriza ku birooto ebyo. Mukwano mbere bulungi mwera abasigani Brother Steven kwa Chosen Nation. Bye bye. Tusikane bigendako.